Etuli ogera na Museveni. Nga tunegotiatinga ne Museveni yefa abasiba. Abedi bwanika n'abagamba. Bannange. Politics is negotiation. Yataya kibalesebele. Sebina tuganda chi. Ayabate without condition. Hey, ng'owuwo siye musibe. Ng'owuwo siye musibe banyabo ne basebo. Abasajja abo tebabalimba. I can confirm. Babadde mu government top office nga ba negotiating entire abasajja. Mwewuunye nti Chief Justice yali yakwogera ku bintu ebyo wiiki eddako ne babata. Lukwago yabadde ku TV nga bamubuuza nga lawyer tulage expertism gye wataddemu mu kutaba Ssegirinya. Government eno yakyusa ebintu ne wobanga okoze ekintu bakulaga there is a big brother. Mujjukire ne Lukwago waliwo yatugamba nti yamuyambako mu ntalo ze. Ate ng'ekkooti eyamba Lukwago okubeera relevant. Naye nga wano mu kuta Ssegirinya bazze nga bapapeti pretending to the population mbu babadde bawoza era babadde balwanirira Bassegirinya. Ssegirinya eyamutadde ensi yonna emumanyi. Kyova olaba banoonya ebifaananyi by'okwekubya naye tebannamufuna. Mukama we akyamuyina. Bagambe bakulage Ssegirinya. They are all just talking. Bamututte wano neti bamuyina. Kubanga babadde baagala kukozesa eno opportunity be parading Ssegirinya tukulwanire. Tewali yalwaniridde Ssegirinya. Ssegirinya alina ebiragiro bipya era ne Ssewanyana. That is why tebannabalabako kimunye okuteesa ne gavumenti osakyewala. Kati Abedi bwanika mwali muvuma waaki? Omugalatiya mwali muvuma waaki? Mwakoze eki? Hey! Bw'oba oli mukomera nga bamacete nga toyina tewasoma toyina kintu kyo wali ogatta bugazizaayi Bobi Wine gojja fiira mukomera kubanga gwe tebakuyinaako mugaso. Banoonya alina mugaso ne bagendayo ne bagamba bannaye mutuyamba oyo mumute. Abalala mugira mubaleka tetubamanyi bakwegaana. This is why abaana bangi abali mukomera bo tebabatwala nga baabwe. Abaabwe bajja babalondamu ne bagenda bagamba afande ddamulira be bano yono waffe Ssegirinya. It took a very big person in the government negotiating with the MPs from opposition. The meeting took close to 7 hours. Nga bateesa ku bintu ebyo tebaddeyo ne bakulimba. Mbu era Museveni talina kyatugamba ebinza teesa na Museveni. Wa liar pretender berimba bambi bali awo essanyu lye baagala olaga Ssegirinya lyekusike kubanga olaga omuntu essanyu gw'otaatadde ng'amaze emyaka 2 mu kkomera si kyangu ng'ate mubadde mukoludi nga batunda eddwaliro lye batwale n'ambulensi ye. Kati talk of town in political businesses Ssegirinya overshadowing Ssewanyana ng'ate Ssewanyana yali mu parliament ekisanja kiramba. Olabye abantu balinako favor. Buli muntu akulembeza Ssegirinya alinga nti ye legisiri kyagwe twali tufunye nti oba yateesaako ne tumisinga bye yateesa wa kuba muntu w'abantu. Kubeera muntu waaki w'abantu. Ssegirinya ye matter of contention naye ani yatadde Ssegirinya? Abaagala ebifaananyi baliwa beterese. Omukulu nga takima Ssegirinya. Why is mukulu quiet? Mukulu ye yandisoose we have done a lot. Ali quiet beki. Si ye yamutadde amulengera ati wa blue wa purple Ssegirinya tabaamu pink. Bacha amutadde mu microscope aga wango nakyali wango.
akyali wange ono oyina okukozesa magnifying glass kuba oyinza ate okuggalira omusota mu nju n'olowooza gwafulumye. Politics wano waafumitira obujiji oba tomutegeera. Ekibuuzo Ssegirinya kati waani? To whom does Ssegirinya belong? Where does his loyalty fall? Basibye emyaka ebiri tolina kyokozeewo. Omusajja ze Chief Justice negotiation zigenze maaso bantadde nga nange Ssegirinya nzikiriza tibannaye muteese n'abasajja bante. Kati gwe yagano teesa nabo ne Ssegirinya yawadde olukusaba bate. Ssegirinya kati ali ku saidi yaani? Yame Iculi alone, no one else, and about the else still. Compare dead, let near bombo clati eed, dead. Hey, Ssegirinya wani. Ssegirinya mikwano gye gyakyuka. Abantu abasinga kati abasekera busekezi kungulu naye nga munda abatya. Omususi wa memba asusanga bweno yesesa alowooza akususiza. Yali mupya mu byobufuzi, yali mwana muto, bigendererwa bye nga byanjawulo, yeegatta ku be yalaba obulabi mu masuuti, yalowooza bamutuusa gy'agenda. Ssegirinya yatandika osikattira, bamubulako mu ttano mu nzikiza, yanoonya ekitangaala nga takiraba, yeekwata ku bisenge ng'awulira ebiduduma. Myaka ebiri nga yabulira eyo munda, bajja bamunoonya, abaamuzuula baali balala, banne nga baamwerabira bamwogererako bbali eyo timunnaffe ajja, saawa yonna atuuka, naye nga baali tebamanyi waasigadde. Mu kaseera akazigizigi akajjudde enzikiza n'entiisa, yatunula ebbali gye yali ava nga wajjudde enzikiza, n'anoonya amuyamba nga tamulaba. Ssegge omwagala w'abangi, eddembe lyali limuweddeko, naye nga baamutwala muli n'ekkubo, baatebenta emisinde, baagenda baayitamu, baatuuka dda, baatandika n'okukozesa eddembe lye ery'okubulira mu ttano, anti olwo ntegeeza luzira agoberera obeere mu kibiina. Iculi we mba njogera abalala bawummuzeemu, tuddukira ku peeso. Olina okuba oli alaati nga wazuukuse, tolina ng'ova, teweereze nga lukuba lwa jjita osobole owulira ebigambo bya Iculi. Ku makya gano Ssegirinya yabuliranga ensi emufundiridde, ne munne gwe yali naye Ssewanyana beegwa mu kafuba, baatuula wansi baasiriikirira. Kabanga kaayita, banne baabasuubizanga mbu tudda tugenda bakima, olunaku ne luziba, mwezi ne guwera, myezi ne gigenderera, baabalinda nga tebabalaba. Yagenda owulira amaloboozi agamuyita, okutunula obulungi nga be yali anyooma, be yavvoolanga nga be bamulina, bamugamba Ssewanyana tukwagala. Bali be walowoozangako baagenda, munnange basiba masuuti, baagejja babeereyo mu restaurant enkoko nga beegaaya. Ssegirinya yatunula, yatandika okulowooza. Kabanga kamazeeyo yayiga, bantu abamu abatunulira n'eriiso jjogi akimanyi. Iculi alone akimanyi Ssegirinya. Inti right now Bannayuganda bamulinze balabe Ssegirinya agwawa. Lukwago wefudisi, Lukwago waki? Atenga wali akagumba ke yatega mu Nuupu akaki dipi buloko. Kati akalumba ako buli wokyuka nga kakulakira ngoddero, buli wokyuka nga kakulakira. Kakati awo Ssegirinya ddawa. Ssewanya naye twamuvaako tumusaasira bulwadde, alinga atali MP. Naye nga MP ate yasinga ne experience. Yasooka mu kanso n'addamu MP. Ssewanya naye naddala experience, naye has been overshadowed by ekisa kya Ssegirinya kye yalaga ensi nga tebannamuyingiza ttano. Baamutya, balowooza ajja ttwala ettutumu lyabwe, baamuyiiyiza, baakuba amasimu mu nsonda, baagamba mutuggirewo Ssegirinya. Yakyasibye byonna bye twagala okukola, musajja wattu Sseggi. Bw'atyo bwe yava ku maaso g'abangi okumala akabanga akawerera ddala,
twegayiridde tusabye Katonda amaze okuvaayo. Ensaanu enseekezi zitandise okujja, scavengers zitandise okwesolosa, enemies of progress, devil's advocate batandise okutambula nga bamulumba gyali be bamutwala mu ttano. Ssegirinya weewale abantu abakuteeka mu buzibu. Ssegirinya Sseggi weewale nnyo ekiwandiiko kirina nze nkimanyi n'ebiragiro ebiriko biyina. Don't divert from the instructions. Ssegirinya, you dare divert, hey, oh, you're gone. Ogenze sigala ku biragiro, teweesiganga mwana Adamu. Politics talina mukwano. Akatijjukano kooyina Ssegirinya kakutuusiza ku bingi. Lekerawo okutijjukana. Beotijjukana nabo bakwerabira. Babaddawo nga batudde kati ate bavuma akugjeeyo. Nze I stand with Mpuuga. Mpuuga amanyi pain omuzadde gy'abadde ayitamu. Mpuuga agenza olaba nga byonna tebikola. N'agamba lwaki situteesa n'omusajja. Kati kabavume Mpuuga. Kabavume Mpuuga. Naye nga bonna Mpuuga abasinga okutegeera. Kabadde ku Mpuuga bajolonge ow'ekitiibwa. I stand with Mpuuga. Weebale kuba liida wa kabi. Okubeera leader of opposition okoze bulungi Mpuuga naye togenda siimibwa. Pate gy'olimu y'abayaaye, bazaake bayaaye. Zaake muyaaye yayimbayimba dda ne bigaana. Kati tebagenda kusiima, bagenda kusindikira abawemula. Bagenda kusindikira abavoola. Ssekabwake weeyolera. Twabagamba nga abaana bammwe abo bavoola abantu nga mwe munyumirwa. Saawa zino ffe baatuvaako. Mpuuga omuliro gukwokeredde, gukujjidde. Era bamanyi okolagana ne Mmawu. Kati wali ofiira ku Mmawu lwaki? Olaba weetaaga Iculi Mpuuga. Amagye bamaze dda ogalayininga apo. Mufumbiro yagalayinize dda. Ogenda wemulwa okuva kuba yeekolera. Simanyi kojjaani, simanyani bawuligani bonna bakumalemu ekitiibwa. Kubanga wakoze ekituufu. Wakoze ekikujjamu nga leader of opposition. Abantu bawoza byonna nga sibe bali mu kkomera. Byonna omuntu abiwoza guma. Toyina misango guma. Guma gayina misango. Naye nga ye tali mu kkomera. Tomanyi kkomera. Kulikayo Ssegirinya. Eno ekubeerere lesoni nnene Sseggi. Oyagala nnyo to impress people. Sseggi, let this be your last warning. Otegeere politics kyeki. Tomala gasaatuuka wali osaatuuse Sseggi. Naye welcome back. Welcome back Ssewanya. Najagala mugende mufune medical attention. Muite mu mbeera ennungi babalabirire. Mukomewo mu ggwanga musavinge nga bwe mwalina okukola. Eyo topic tugivuddeko mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Iculi the drug, Iculi the cash crop, Iculi the raw material. No make no mistake at all, no. Yeah. Tugendeddewo ku Valentino. Welcome back from Valentine's Day. Uganda, you were good at coping, pretending, trying, everything, forcing, pretending yabajjula bana Uganda. Ne woba toyina keke, at least yofiirawo. Kumbe nga guno omulundi ne wotofiirawo Valentine zikyajja. Case in point. Asookera ddala today. Nebazanya abakoze Valentine. Mwalabise bulungi. You looked gorgeous. Kenzo wanyambalidde bulungi. Geoffrey Tire, so nice looking. Rema Namakula, the beautiful as always. Abantu mwakoze mwalabise bulungi. Byonna abategese omukwano nze nsinga kwagala mukwano gwa Dax Katero ne Momo 19. Mbagala nnyo. Nazannyamu ne Kimomo 19 mu demo. Kiri sokka nkina ebimwe ebirungi n'ekifeesi ekirina empomi kirina yips ennene. Ninge kyagala nnyo bawakyo.
So nze kapo yange ya Dax Cartel ne Momo 19. Yeah. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala SB4 wankoledde bulungi nnyo. It looks fantastic. Ne Anatalia ne Anateera okwekaabya kaabya okwe ku bintu bye mwasibye kanga omanyi bijja. Please Anateera omanyi nkwagala kiddali kine bere tampulire SB4 kibeera ku kipumpu ninga but case in point bamuyita bindeeba. Yes, this is Iculi. Case in point bamuyita bindeeba. Na lwaki abawala abali mu Africa kyangu nnyo mu dating ng'obeera Bulaaya. They are easy to fool. Bo bennyini beefuulinga. They love pretense. Ayagala yeerimbe n'ekirimba akitwale nti kituufu. Sigamba mbu teriyo long distance love gyerinnyo with all respect ng'era abantu beeyagala. But even that eba erina code of coordination kwogirabira. Now saagala kufa ku nitty-gritties oba bindeeba waweereza omukazi cake ku TV. It is very possible ebyo bisoboka byangu ebyo naddala ng'oli Bulaaya ng'omuwala ali Uganda. Omumakingira Valentine it is cheap because it ranges from $100 to $500. Zimumala agenda mu mistiru weekubya obufaananyi keke njireta naye mwenna ba TV presenter be baleetera keke ku set bambi lekeraawo kaaba ng'ate abitegedde. It doesn't look good at all. Okuddaawo n'olinda keke gwe wennyini ogimanye ejja bagireeta ku set ozze nayo mu mmotoka. Oh my God. Mukopye buli kimu. Let me tell you the problem we have today. India was colonized by Britain. So are African countries. Naye gwe weewuunya Abayindi tebalina kintu kye bajja ku Bazungu. They kept their culture. Abayindi batusinga oba developed. Fe ku Bazungu twasalawo tweminatinge tukope tuoze tupestinge buli kimu. This is why tulina obuzibu nti bwe twatuuka mu Bazungu twatandika okukoppa buli kye bakola ne culture ne neeyisa. Naye Abayindi abaali baagala just technology ku Bazungu era baafuna technology. India is more developed than Africa combined. Naye Abayindi bakyayisa mu neeyisa yaabwe. Abasomali babeera mu Europe balina obutabo babeera mu nsi z'Abazungu bakolerayo tewali kintu Basomali kye bakoppa ku Bazungu. Genda olaba Abasomali wonna wonna obasanga. They live like Somalians. Abasomali babeera proud mu Europe n'olowooza oba Somalia seerabika etya. Ogenda otunula ku Somalia n'otya gwe sanga akaana akasomali okakwane mu Europe. Ojja lowooza Abasomali bava ku planet ndala. They are very rich oba they are very naye nga be basinga worst scenarios mu nsi wakubanga Abasomali bakuuma ennono. Tomalaga bayingiramu na bintu bya duplication. Gwe tunula bulungi olabe ebintu ebivodde mu Bazungu n'ensi zonna ze ba colonizing olabo baba bikola. Wali olabyeko Abayindi nga bakola ntino Halloween mbu Halloween night. Abayindi tebakola Halloween night bakyafumba bukyayi buno bukofi bwabwe kalikyale. Abasomalia kalikyale bategeera nti senga omuntu ono eyatukolonizinga mukumanyo tuddiza eddembe tukoppa byakola tugenda sigala tuli ba subject be. Abayindi basigala Bayindi bajjayo technology ne bayiga amadagala ne developinga ku bungi Abayindi bwe bayina. They are more developed than Africa combined. What am I saying? Mukoppereze ebintu bye mutategeera ne mutandika n'okukoppa amazika. This is Amateeka. I have never seen this. You have never seen what? A cake?
You have never seen a cake? Kakati longo distance love nzibu nnyo. But anyway, today's topic teriku muwala. Women are good at pretending. But njagala genda kubindeeba the man. Nze ndaba nnyo national ID is my addict. Kati nze wenkugamba nina attention to detail omba nina. When you look at Bindeeba's video giving the message of a birthday, it looks in his eyes womutunulia is empty, is far away from himself, ali mu deep thoughts. Akola video ng'omulaba nti ebirowoozo biri walala, si walala, biri mu bintu bingi birwaninga mutoge. Hi girl, what's up? Omukazi gwe wawasa embaga ate ku Valentine tekikola sense muyita gaalo. Hi girl, what's up? Hi girl, what's up? Yeah, hi girl, what's up? It's Valentine's Day. I love you. It's always gonna be like that. I miss you. It is a very empty message. Etakalinga passion, tekalinga love. Ekulaga omuntu ali between a rock and a hard place, out of despair. Kankole ekintu kino omwana ono teyeewa obutwa. Omwana w'abandi wamuteeka mu byembaga ng'ate tobitegeeza. Bambi akola ku TV, tokikola bambi, bamuli bubi wiiki eno. Otunuulira omukazi wa Afirika. This is why bakola okwanjula ne bapangisa emmotoka n'agiteekako number plate ng'akimanyidde ddala emmotoka si yiye, ne bagikkiriza ebukomero bukomansimbi, ne bagituusa ewa maama we n'abuukabuuka mu bbanga. Wabula kyekimu ne maama n'amubbirako ekiro ti maama emmotoka ebadde ya mukolo. Maama n'akikkiriza, taata ne batandika omugamba nti omwana yafumbirwa emmotoka omwami yamugulira. Kuba ebiseera ebisinga taata muzibu wa compromisinga, naye maama mwangu. Abawala kyova olaba ng'olugero lugamba ti omwana omuwala asera ne nnyina. Kubanga after time ebizibu bye bafeesinga bituuka ne byenkana ebya maama n'omwana. Omuwala ng'ali 44, 34, kitegeeza asobola okwagala omusajja ali iko taata we. Ekitegeeza yende ne maama we basobola okugaba n'omusajja. This is the lugero lw'Abaganda olugamba nti omwana asera ne nnyina. Maama asobola n'omumanya nti laavu teriiyo. Ne mumala ebbanga nga mwepulitendinga gwe ne maama, naye gwe taata tebakuganya kutegeera. Bambi osigala omanya omukwano gye guli. Bindeeba doesn't look giving, saying what he means, or meaning what he's saying, or saying, or meaning what he says. He doesn't look convicted to it. Omuntu akuwa ebirabo, ensanyuka lw'eyipi gye yasanyuse temaakinga ne face reflection ya Bindeeba. Oyo gwe bayita Iculi. Mwenna analysis muli ku birala, lwaki tayogedde erinnya lye. Ebyo biri nitty-gritty. But kakana ku face ye nga teriiko glasses. Look inside him, olabe munda, jalaba nti message eri empty. Long distance love kintu kiri fane nnyo. Kati I never received your secret. It all was kamera zino zibafudde nnyo ebintu ebingi. Wanjo nalebo mwange kati mugenda kunye wenkola analysis nga mwenna mutandika kiki kati mugendo zisalamu muzitambu naye njo bakuba penalty. Wenkugamba wuliriza Iculi nga atopalira ku page endala. Owulidde Bindeeba we mukutayedde woyino mulabira. Look into his eyes, face expression. N'entuula gy'atudde mu mmotoka ekulaga omuntu alina oba kirwadde nga kiri long, omuntu abadde diagnosed with something, omuntu abadde mu he doesn't sound the Valentine man he would be compared ku mikolo. Kati long distance love nzibu. Era awo omusajja yenna
advantage kati gyalina ku rape abantu babiri balina advantage gyali wobeera mulayi mu right kiba kizibu kati rape ati ayinza otya okwenda naye kimubeera kyangu nnyo okudda ku musajja yamuggyako embuzi oba former x woba newoba ng'oyagala rape mu mbeera gyalimu kati newoba toyina ssente obeera ku mudido nze mbamanya walabe batyo abimala byonna nadde nagamba I'm just calling this because it's only you I know. I can't give out myself, but I'm a woman still. After all, it is you who knows my flower. Okolachi? Simanyo leo nekikazigwa. Ngolwa ayagala okole service ziri ezamisinzewe ezabindeeba. Women like that tebenda. Ebiseera ebisinga bali treatinga ku the next exon gwe balekawo kubanga okwenda kuyinza omufuukira ekizibu kubazi women they tend to go in all ayinza okugenda okwenda naye ate nayagalirayo sekata wange tasabudde kiwooko woowe kati ebiseera ebisinga batutawaanya nnyo ndowooza naawe oli awo wali otawaanyizibwako x nga mutufu wamuta naye nga tava mu bulamu bwo. He has done it again. It's called me. Noba ng'omuwala wamuvaako mu mirembe ng'omwagaliza obufumbo obulungi naye nga wallahi buli ssaawa bukomawo gy'oli ng'ate tolina mutima mubi. Yes, nze nayagala ku bawala kati baazaala mu basajja n'olwokuba siyina baana kati abawala abo era nkola ninga bba waabwe era musaana ngambamu olwowanneerabira kubanga sijja muga nti tewanzaalira ansa agina agamba ye gwatazaala so naye njagala okuzaalira naye abaana oli tabalabirira nemba nga ndabirira abaana ab'omuntu omulala just because of good cutters. Yes, nga sina kyagamba mukazi ate oba ŋŋambye yaliredde okunzaalira ze ataasobola ati munnange nowekanga ngo asasudde fiizi ng'akayaye kaagaana kali eyo mumayiro genda obeere ne Iculi lwaki tebakuzaalamu ate obwavu bugezi senga kategeera nti nno wali oyagadde ku mukazi nako lwaki tewabeera ne balinze ndeka ne kagaayo omuddo. This is how our sisters suffer. Omwavu yamutuusa ku ntikko ate omugagga yamuleetera byayagala kati n'abeera mu panic wakati awo. Bindeeba your face expression looks nature for today, it doesn't give a conviction of a man working hard to bring a wife from Uganda to abroad. Sanyulyo nga rape asigadde akola ku TV cause your name despite not working for it lisigala livuga ku TV. Yeah, that kati teri kintu kyangu nga ku maintaininga muwala Uganda ng'oli America dani nga wanajja America. Kati binde bagamba wake kasita keke n'obumuli babutwala ku TV n'akaaba n'afukamira bafaani be ne beeyongera eno kasita nkyayiya kuba kati olina okutegeera nti rape oba n'abantu bonna abali mu limelight they work more for social capital than anything kuba gweosobola omulekawo kakati alaba nti asobola obbeera mu public nga bamuyisa bulungi despite kati basigala bakolera public consumption and perception abayi loud and clear. Era owakanamu nti saafuna nnyo mu P7 owakanamu nti Iculi tewafuna nnyo mu P7 awo tuvuddewo ne tweyongerayo nkujjukiza Katale Yandikando, Violeta, Ruth Ngendo, Karo Nantongo, Liam Voice and Nouni beba bayimbi abata abaliko. Yes, bawo obudde bamuyita Roma Music ne Guruned Official ne bamuyita Pinky ne bamuyita Violeta and Nouni bana bakapiripiti ne Kapeke manya abayimbi abata abaddako. All right? Yes, tugenze ku Prima Kadash. Iculi Prima storage va ku Busimoro Kaveeko
teka papa nojja n'opapa simanyi oli mu vidiyo gwe nasomako mu bitabo ne maama yaŋŋamba nti abalungi batono yali ategeeza oli alieka naye gwe ng'oyagala nnyo oyagala kamera najjanga n'aleeta ssente n'apapa simanyi tuteeke mu josite yes omukolo gwaggwa are you the wife josite si musiru yakulabaalaba mudde ebintuntu oyagala nnyo amataala toyinza kukuuma waka ko josite wange kasita sente zo z'abaana tusooke tuzikole zigende ku akawunti ya Sirongi nzireyo ewa Simoolo josite yawaanye Simoolo simanyi ayaavu nyaasi ne balyoka bawulira ennugu oli n'ennyaasi ye yagendera buli akajaji bawaanye Simoolo Pulima n'asooka aguma n'atulaga ku bizigo n'atulaga enjala n'atulaga irasi naye nga ffe tukyali ku meseji ya josite engeri gyawaanamu Simoolo oli Simoolo bw'omutunuulira ayina fokasi tatagala simanyi oddeeno simanyi adduse wa Miki simu zifane amukozeseza bu vidiyo amubambye Miki amubambye amugadde hati kasita Miki ategeera nti oyina ebizibu ng'ajja Miki amusitudde amukutte kutte amabina josite alaba asiramuse tawuba amumanyi esswala agimanyi n'agamba bannange kennava mu embeera eyo sijja kudda ku mukazi ayakalaba shampopo josite n'agenda ne Simoolo obukazi obutono obulimu ekyama nagamba nange bu Simoolo sibuvaako kakutuula wano mu ntebe ne kakwata kati n'olyoka owulira naye bana Pulima yagenza okulaba nga tekimala n'asalawo n'akolima era simanyi nabasaba you have failed simanyi one and only never brought you it so I came I brought you it so yes waleta iti songo yeravu tunalya iti songo why tunalya Cubana dine with just steady olaba Pulima olaba ekintu kyolina obeera okigaya kimala kukuvaako olwo n'olyoka omanya kati josite omulaba ati omwetaaga ekintu kyolina obeera okigaya kimala kukuvaako olwo n'olyoka omanya akayimba kaddaako naye katuufu mwenna muli awo bangi temwafunye birabo abamu mwabyewadde ne mwebuusabuusa mu mutima pulogulaamu yange bagiyita kiva e Bulaaya ebirowoozo gwe wamala okwesumulula champagne noweebuusa ne weekuba ebifaananyi ku Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook n'omuwummuza wali byoga ebirowoozo bisooka bikuviira olumala okwekuba ebifaananyi byo n'obyapulodinga ng'ebirowoozo bidda bigamba ekituufu oli wekka naye bo bawe biri bye baagala nebijja pretense yayingira abawala ba Africa. There are many they rather kuparedinga bintu ebyo byonna kati abo ba Anateeka babo bonna abakozi beni BS okusalira keeka okuseti n'akalere olekayo mu omusaala olekayo naye ng'oleesa ow'omulere n'ajja ku TV Iculi the cash crop. Honorable Mwami agambye Iculi the cash crop. Just they will bring it back to Pulima kubanga ye mugagga ki atowe bayita obugagga ogudde ddalu yayinamu obusente just the muyimbi naawe n'amanya nti eno lonchi eyita kuno n'agamba ne kakyala ke gwe guma balimba manyoli wa amataala muleke
Namudigu n'aleeta ogubina n'aguyisaayisaawo n'aleeta enjala n'ayita banne ba supayisi ne babala obusente jostedde n'amala nagasimoolo tuddeeka wabula kyaluma pulima kuba pulima adayagala ateekewo mu nsi nti jostedde yaddayo kati ateekewo embeera kubanga kali kakazi katu kali modest kali ku byabufumbo bo bali ku social media kati alage ku social media tata sirongi mukwano genda mpola go slow yes Dorini Kavale bagambye just they use the prima. Thank you for being in class my girl. Nenga tutuludo tukubirayo ku bufaananyi ani yagamba ofumbirwe ngo okyali muto kakati omusajja yakutaka Amateeka tokyakuba bifaananyi we no tambula we no you are summarizing in love. Yes manyi yakuwadde ebimuli why did you already get married? Because we are missing your pictures in this guise of pretending. My man, our model, not and the Prima, yet okwagala amatala chibi, and to obo baza, you know, I'm one interview. Just Henry missing, and I am mwagala nyo lying. Go sango mwana nagamba, this is my personal person. Aba kutegeleza ntono yebaka naye my friend, my boyfriend, my personal person. Bigambo babi twistinga wana abana wabala kati Pulima yalowooza agatirire nayagala akwate kwenule kati omukazi watyo atawanya Pulima kati enula aba yebase najja nga anywedde omwenge hello open enule naye waba anywedde omwenge omuwala bwatyo tava mu bulamu bwo kubanga buli oyagala omwetaggululako abamanyi weakness yo kati olugira nga addiramu eyo weakness kati noono yali atayiminze nti oli omuwala ngeri gyendi nti nkola akandi n'oli akola alina ne ssente kati lwakubanga teyeeteekawo ono n'agamba simanyi jostede n'agamba okalya ddakaddadda tuyita wano kusembera mama yongeza mama najjanga dduka nalowooza oluyimba lwo tunoonya video fiction yagala kuzina jingira video ko just data agasasula lita dancehall ate nga ninawo anaazinira obwerere ama mama sirongi giyingire bebete yazinisa kuziwena nti giyingire tagiyingidde tetukubye sembera pate tebadde ku kubana haji takoze ronche y'amaanyi teyiseemu tetupyanze tetumazeemu ne simolo owanyasi tatunoonya tetubuze kebera ujjo jostede Asani yatebense anoonya jostede kumba Asani vaako Asani nadduka nagenda asanga simolo kasimolo kakuumuuka endagu ogimanyi balugu nkugambye simolo bukwata wano mbulago nekateeka wano amagulu nekabanga akalaalo nekakusitama muno nekalyo kamuvuga eddakiika 2 mwezi nga simolo tannavaamu wadde entuuyo naye omunene bakumaze kati simolo tuva ku busimolo newooyagala otya abanyasi tujja baagala munyuma otambula mu bifaananyi n'aguyisaawo gonna n'ogaba mukama gonna yonna yange naye ffe tetuva ku busimolo ekyabukoza kiba wakati awo simolo tobukazi obutono obulimu ekyama mama mpulira Iculi mukube screenshots nga mundaba ku screen zenene ayewe screen entono tokuba kubanga ondabira ku screen nene ompereze abalala basigale nga bategedde nti seeri gibwako ale every morning Iculi alone Olivia Nakakando oli otya omulungi nzija Dubai omanyi oyagala nnyo tulaga nti Dubai nungi simanya bibi come to Dubai naye naawe abasajja basusse okumbuuzaako Olivia abasajja bakwagala naye nze mbagamba kimu ba Miss Uganda tebafumbirwa oba kituufu
bannanga basajja bakwagala naye ogira okyali singo nga weendya ssente zo nze nziriira ddala abawala mwenna abeepalawuda baddayana nabataza abasajja bakyampa ssente zammwe saagala mufumbirwe kano kasandula liyani tu ogira okyasunda olubina kaana gwe naye obudde bwo buweddeyo buli ssaawa olubina ne lubeera ku tv olubina ne kalute ne mukola abaana ne babeera nga baprovokinga abasajja kati sandula liyani akola ki what does sandula liyani do buli tv attemptinga people ekinavaamu nga kokofinga nga muwoza continue lugalo continue ne ludda ku tv buli ssaawa omwana omuto ne mubeerawo bagamba ye mwamukafuko mwamukolera program buli ssaawa ne mukuumira amaaso gaffe kwanika ati kalakata highlights kuba buli musajja alinze kaje ogira okyalunyeenya it is your time is numbered juza akaana kanyinya olubino kakkanange sente zonna nkagabidde omukadde olwo wekasanga omuvubuka tekalina zekatatwala kanyenye omukono nkakanyenya gugenda mu nsawo naddayo nenzira emabega w'oluggi nenkaaba nenamaama ekyannuma nno si kyekyo ajati ng'alaba omanyi ajati ayagala nnyo kasandula mama wange ng'akalaba nagenze eka naŋŋamba bannaye nalabye puroguramu yo ne sandula nentegera kati ajati kyaliko ng'ayagala kuŋŋamba nalabye ogaba ssente annange showbiz kintu kizibu nera namugaye maama wandabanga ngaba ssente zinaye nadde emabega wali nenkaaba nga nti era siina zammuwa naye nga mumagezi ayakuŋŋamba olaba ogabira ku tv nange mpa naye nga nina ssente nemugamba maama naawe nvaako ebya showbiz obimanyi tumala ne tukaaba nakaaba emitwalo 10 nabiwaawo tino simanyi kampadde olumuli gwe you saddamu kukalabako obwana obwo she disappeared valentine yawedde nakalabyeko kaali eyo simanyi ba bushington simanyi baani vubuka ab'enviiriviiri simanyi tomuddi gasiya mwerere kati ali eyo bavubuka abasibasiba enviiriviiri simanyi ojjagge n'owulya nti lwagala miki otunuulira miki alinga eyalwala sickle-cells yenna yeegwamu nze nakaaba mumanyi nze nkuwidde nakaaba showbiz waato zesimalaga gaba ssente nawe najja na bitaano ng'agaba bitwalo 10 ajja tiyandaga nti puroguramu yagirabye naye mama wange ayagala nnyo kasandula liyani mama wange agamaisima ze nkaagala kankolera bulungi obwana bwonna obuto ewaka obusanga bukola ayonoonya abaana baffe that girl must be arrested yes ayonoonya abaana bonna abato abaana obasanga wakamba ndi awo nze nabamaama nga bonna obwana butandika obuto bukwata amaviivi mutwonoonedde abaana ba tv presenter sandula liyani you simanyi wakoze ne Iculi's program Iculi nina side I'm warning you sandula liyani if you can't get any other advertising skill ojja twonoonera baana nga tulaba otukawana ukawa mutabuliki si alina obuzukulu obungi bulinga 2 sandula liyani agezajje ku tv olaba waka wonna yo wayonoonese ako sandula agenda kola tv wetandise kinikalisa you mbagala nnyo mbagalira ddala sandula liyani big up on yourself love you so much kwebaliza byonna ebikoze Sarayenza happy birthday darling walabise bulungi nnyo lwakuba abasajja bangi bakulwanira naatera okukuleka nsobola competition wewetuuza mu YouTuber simanyi gwe abatuuza bonna we bajja bonna amaaso gali ku mabeere mbalaba bayibulake mukasa wali mbalaba bano bakapata bonna mbalaba kamba kulekere mwana gwe naawe totudde amaaso gakuli mu ngalo naye buli ssaawa nayagala yesesesese alina amabeere ya Sarayenza amama ya Adija I miss you Adija Kigozi I miss you missinga kya Adija kyanga Adija watanta wanya
tomulabe eno tomulabe eri buli sawa n'omusajja eno buli musajja no naleeta ono mukama yamanyi kye yandeetera senga nasigala n'adija kale adija navaako waki kati yagenda wa divorce talina kyavaako ensi yonna ekimanyi ekyabaawula ne Alani Cruise kitumbuwa just kitumbuwa Alani Cruise n'ayawukana ne divorce kati ewa divorce etaliyo kintu kyonna adija omulungi gyayimulengera enyiika endi ku mutima kale napapa nayina okusalawo okulungi naye olwalaba ku kale simanye ebisambi ebyeru nendekawo Black Beauty kati omutima gunjigiriza senga nagenda ne Black Beauty abeeru ndagala namu kati buli sawa omutima gukeera mu nyiika leero wasayimo kapata simanyi leero wakayanja simanyi leero waibulake mukasa simanyi atudde n'esibifu tatuulako n'abakazi banne buli walaba ontumuli abasajja wagenda tava nakakalaamu oba omunyala yanzibira omukazi Mungu yamanyi mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Iculi to keeping it safe olunaku lwa Valentine lwawedde baweegulidde ebimuli baweeraze omukwano gundi yatulaze Farida nti ebimuli osobola obyegulira Farida tukooyo okwegulira ebimuli naakalekera oba tosoyina mwagalwa va ku bimuli naye nga walabise bulungi naaka wansibidde akatambaala waloki aje kikumbuuza naye nkyalya ssente sinnatuuka kikutuusaako yes nze sirina muntu gwendaga nti omulimu mwangu nze ne bwontuma ejjirita nkulaga nti ejjirita tefunika kati Farida waliwo aje akumbuuzaako naye nkyalya ku ssente nkyamugamba nkyayogera naawe naye nga soogera naawe naye nga zo ssente ndya oli aje yaŋŋamba ne wooba ne siriimu kaafe siriimuwo ebisambi ebyeru byandesaawo Black Beauty wange ayina ipisi ziri ezimalayo ow'ekisa n'ebiiso zadijja nsula ku mutwe nga mpalaata pulima yagwa yasigaza muceere sente zaayina naye laavumye Mr. Enule kabasikoti anyirira Mr. Enule nze mwagalako ddoboozi oyo guy he speaks n'owulya ddala omuntu ayogera ku kyamanyi big up on yourself Mr. Enule straight abantu balowooza tino simwagala nze Mr. Enule mwagala nnyo nzibe njagala ku mutima benkulitisayizinga nze nga njagala leema bindeeba rape nze Iculi nze njagala nnyo kirape njagala nnyo Diana Nabatanzi Nampijja simanyi Jamila Kalungi kati Jamila Kalungi lwaki oyina empalana ku Nampijja we muba munazanya sikiti ojjo onyiize takutegeera olw'okuba abantu bagamba no mufaanagana muyina mafirimu sitasimanya abanagana empalana eri mu romantic music manya firimu okisooka director yayagala azanye na buli kikazi ayagala azanye ne Kijamila Kalungi azanye ne Fifi the Queen azanye ne Rape azanye ne Diana Nabatanzi ne Kinampijja this is why these girls are fighting naye lubo walwaki gwe wekayagala ozanya n'ebikazi nakugamba ontekeko mu firimu lubo wawagaana wa romantic mwaga ayagala abere mbuliri ne Fifi the Queen azanye party era yombuliri ne Diana Nabatanzi azanye ey'omudiiro ey'okumutekako obugeregere ne Rape azanye ey'okweyombya ne Kinampijja simanyi kiri awo wakisitula wakisakasuka ku buliri lwaki yegwe wekka nze karakita yange ya movie njagala bbeera mu movie mwannemesa mwankuba ebikono toyagala nzanye na biwala ebyo naye lubowa Muhammadi mukama akulaba kati Jamila Kalungi yeewalana ne Nampijja olutalo bweruti Rape yeewalana simanyi ne Fatia Lujja olutalo bweruti entalo za firimu mama ate bonna ne beegatta ne bawalanaani Fifi the Queen ne Nabatanzi Fifi the Queen ate bonna ne empalana eri mu firimu
ngenda kujja ne topic ya filimu mujja kutya Jamila Kalungi walaba Nampijja nga ayisewa filimu ng'agigaana siini Diana Nabatanzi wajja ku siini nga Nampijja ne Jamila Kalungi tebaliwo nga obagaano zanya olutalo lwa ipisi nene bisambi byeru na kwekoza lwantuuseeko dda wano Jamila Kalungi ofaaki tewakazaala Nampijja olabikanga atayomba naye Nampijja ayomba Nampijja mwatunulirawo n'amaaso g'ekisa n'ensingo biseera simanyi ne Nampijja ayomba Jamila Kalungi ayomba abo basita bammwe bampeereza audio naye ebigambo ebiri muli oyinza okugamba bano abaana sibwe buno obumu obulungi nga balina ebigambo bye beegamba nenteeka kodi yensi enyiigira naye engeri gye mukole wa kabaka kambaweemu akadde munnoonyeko Nampijja nnoonyaako nkunoonyeza ebbanga ddene ngo neewala Nampijja eno audio gye nnina nnoonya Jamila Kalungi nnoonya nga Iculi sinnajja kuba we bukya ate mba sikyayinza kutunula mu birala mbanzize kunnyonnyola Lwaipi namugamba nnoonya n'agaana simanyi mulungi nnyo afaanana Jackie Appiah nze isibe byonna tebinkolako kyobulaba ate nze ebyobulungi naye simanyi Jackie Appiah simanyi bamuyita Jackie Appiah buli omu yeetuumatuuma simanyi Massey Johnson simanyi Jackie Appiah simanyi Omotola kati ekibanyiza nti Nabatanzi gwe batwalanga Omotola waliyo gwe bayita simanyi Vivinka simanya ne beerimba ne balyoka bakola empalana Jamila Kalungi empalana yaki Nampijja ne Jamila Kalungi mufaaki kati nze amaloboozi gammwe ngayina ate mbawa ekitiibwa ng'abakyala saagala gateeka wano lwaki temunkubira ku ssimu Jamila Kalungi gwe nze Iculi wenti all women are pretending bamaliriza they come if Juliana can call Jamila Nampijja what are you waiting for you are waiting for your audio and Nampijja here Saimoka patagamba Nampijja nkubire simu nga tebunakya gamba Jamila Kalungi nkubire simu nga tebunakya wabula we bukya mujja kuba mweziise